naye nga bituufu oba si bituufu munnange. Don Chris avuddeyo munnange n'alaga nti nno wali ensi labika ndowooza agikooye. Samidde wabula eno kifa kyemulaba ngenda gikozesa nga mmira eddagala lino simanyi kinaddiira naye mukama atusaasi. Oh my god, yonna gye biggweredde byengenda okubeera nga nkutuusaako. Avuddeyo ku wali muganda wange obubaka bukyagenda mu maaso munnange ate okutambula ku social media. Kakati nno ngenda kubeera nga mbikutuusaakoko mu maaso awo kw'ossa ate n'omuyimbi King Saha yeeguddekoko n'emikwano gye esayidi eno. Bannange ekibadde mu katambi byengenda okubeera nga nkutuusaakoko mu maaso awo. Kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video. Bamutege Minati. Kakati nno mu byonna kansoke nkutegeezeeko akatambi akabadde kasaasaanye okuva ku mukutu ogwa TikTok ku page ya Don Chris. Kabadde kali mu kulaga wali nti ali mu kulaga nti nno ali mu kusiibula munnange ate Bannayuganda oba munnange ate abantu be esayidi eno. Keewunyiikiriza nnyo naye simanyi oba content oba ki muganda wange. Omanyi nti nno naye Don Chris muganda wange alina munnange ate obubadibadi bungi nnyo muganda wange esayidi eno, naye nno bibadde biri mu kutambula wali. Kansoke nkuweekokko osooke olabe embeera nga bwebadde omukulu Don Chris ng'alina munnange ate byayogera eno mu katambi. Sebo ne bannyabo vidiyo eno ngikutte leero nga 16 lunaku lwakubiri. Samidde wabula eno kifa kyemulaba ngenda gikozesa nga mmira eddagala lino simanyi kinaddiira naye mukama atusaasi. Wabula mu situation eno mwenna abavubuka be bakozesa okukozesa eitha ng'okozesebwa omuntu lamusiwa. Nzikiriza buli muntu yenna asobola okumukyawa wabula oliwaddemba okunkyawa nga sikuyambangako nga tolyangako zange. Okezibwa okunkyawa tewali mutawaana naye buli muntu asobola okukyawa okuleka mwana we yekka. Era nze eno evidiyo yange esembye olwaleero njogera ntya Katonda temugenda kuddamu kundaba. And I think ekisanyusa nga nvudde oba ku nsi njagala kati ssanyule bwetandika ekiro ky'olwaleero nti n'owuuyo ennyini ne oba mukyalawo ne oba omulina mu lubuto obulamu bwe bukyuka asobola okulekawo. Muwala wange ali ne mukwano gwange empadde ntwalaga sisita wange wabula sisita ngenda kukusaba omwana wange enamba yiteede ku ssimu ye ngeesobwe ekyekika kye sobola omutwala nze ndi nomo era vidiyo ngenda gipostinga ngikutte. Yoyo nno munnange ate Don Chris era nga bwe nkutegeezezza esayidi eyo munnange oba content oba ki naye ffe weetuli munnange ate okubeera nga tukutegeeza byonna ebinaba munnange ate bisinzeewo tujja kubeera nga tubikutuusaako wano ku Jaminat UG. Kankwongereyoko wali omuyimbi King Saha abaddekoko mikwano gye gino actually beeyita wali balina munnange ate ebya fashion eby'abasiraamu ba Muslim garments. Babalina King wano nga mutulaba. Short time, you don't know. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa Short rahmatullahi. time. Abasiramu tweyagale. Bachiri King. Yeah man. Amina sebo. Yeah man. Wali tuko. Me a Ras Muslim, you don't know. Amina. Representing a Rasta fraternity. Bachiri. Yeah man, and then representing Islam fraternity. Yes, brother. So, yes, brother. Islam and Raga. Yoyo nno munnange ate omuyimbi King Saha nkugambye ekivulu by the way ekivulu kye kimuwuuba ennaku zino. Kimuwuuba nalabyeko ko wali yavuddeyoko n'agamba nti no tickets weeziri era nga boogezako okulaba akatambi ako nako kabadde kafuuse wali etabbu ku mukutu munnange ate gwa TikTok. Twabagamba nti tiketi zijja, tiketi zimaze ne zituuka era basebo ne bannyabo tiketi weeziri. Contacting ku namba eri wansi mwa kitaaga otunoonyeeko osobola okulizaabinga tiketi yo in time. Yeah man. Salutation.
bwe nti nno mwanange ate bwenkoze kakasa nti nno osubscribinga kosa ate nokulikinga video nzikiriza ngenda kubeera nga nkomako mu maaso awo n'ebirala.